enkuba yali mu Kibuyaga yafudde mu district ya Bukomansimbi era ebirime by'abantu byonna ne bisigala ku ttaka saako ennyumba zaabwe okutikukako obusolya bwe bato ne basigala nga bayagga. Wabula Abaakosebwa embeera eno oluvannyuma lw'okulajjanira gavumenti okubayamba olwaleero Woofiisi Ssaabaminisita Badduukiriddwa abantu bano n'Akawunga kilo 200 basobole okufuna kye bazza eri omumwa. Mu kubakwasa ettu lino omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Christine Ndiwala Nandagire ategeezezza nti abantu be bangi basigala ttayo olw'enkuba eno ekyabawaliriza okutwala ensonga eno mu paalamenti nga kati wadde nga bafunyeyo ku buyambi obutonotono bakyasuubira okufuna obuwerako. Enkuba yali mbi nnyo n'esula amayumba, abaana bamu ne babeera admitted mu malwaliro, embeera n'ebeera mbi yali ekaabya. Ebirime byaffe ebisinga obungi omuzira gwabikuba ne bigwa. Tugenda kuwa ezo vulnerable groups ezalondeddwamu abalema, HIV, bannamwandu n'abantu abo bennyini abakola ki abaakosebwa ennyo. Amyuka RDC w'Obukomansimbi Fred Kalema Parks ne ssentebe wa district eno Fred Nyenje Kayiira basabye bannabukomansimbi obutatunda mmere eno kubanga bagibawadde kubayamba. Tukkaanyiza ku baani abalina okufuna era nga nabo twabakkaanyaako dda. So tubasaba emmere eno ereme kubulankana. Kuba tusuubira akawunga abantu tuyinza okutambula mu maduuka eno tugenda nga tukasangayo naye nga bakabawadde okubadduukirira olw'embeera embi gye mwayitamu mu kaseera kali. Bassentebe b'eggombolola ez'akosebwa okuli Alex Sekiguddo wa Kagologolo Town Council ne Joseph Kimulyo wa Kitanda beebazizza gavumenti olw'obuyambi buno wadde nga buzze kikeerezi ne bategeeza nti wakyaliwo obwetaavu. Ne batereezeemu woofiisi y'ebibamba ebenga esobola okuyamba abantu mu budde nga bakyalina obwetaavu. Ne kati muzira yabakuba omwaka mulambe emabega kati tubaweereza obuwunga. Nga Kitanda tufunye kiro omutwalo gumu ez'akawunga. Naye nga kusinza ku bwetaavu obubaddewo bwe twakolerako okusaba tuyina ebyalo 5 ebyakosebwa ministry ekakasizzaako ebyalo 3 bye tugenda okudduukirira. Babatuuze basabye gavumenti ebadduukirire n'ensigo wamu n'amabaati kubanga ennyumba zaabwe zaasigala ku ttaka. Twebaza nnyo gavumenti yaffe olw'okutuwa emmere naye tubadde tusaba nga bwe tuwadde emmere etudduukirireko ne ku mabaati kubanga ennyumba zaffe zaagwa. Mu bufu bwe bumu Emmanuel Kiyimba kansala akiikirira omuluka gw'ekito mu ggombolola y'Erengo Rural adduukiridde abantu be n'ensigo ya kasooli ey'omulembe eweza ttani mukaaga zibayambeko okwongera mu makungula. Ensigo eno si yakulya ate si yakutunda newankubadde ekiseera kino ensigo ya bbeeyi nnyo mu maduuka naye ensigo eno mugitwale mugisimbe musobole okiganyulwamu nga famire. Ono ategeezezza nti ekitundu kino kibadde kiyagga olw'okukosebwa omusana kati sizoni 2 ez'omuddiringanwa kwe kusalawo abasuula omukono. Okusinziira ku mbeera ebaddewo omusana gubookyezza abantu babadde baavu kubanga wano mu Lwengo tujja mu kulima tulabanga sizoni 2 zizzo omusana gwakira ddala nga tebafuna kyakulya. So ensigo eno gye mbawadde ngibawadde njala bagitwale bagisimbe basobole okufuna emmere ey'okulya. Babafunye ensigo eno bagamba nti yakubayambako wabula basabye gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'ebigimusa kubanga nayo byankizo mu bulimi. Twebaza kansala Kimba atuwadde ensigo enkuba etoonye tugenda kusimba mukama mugisa atujunye n'atuwa ensigo tugenda gitunda kansala tugenda gikolanga bw'otulagidde tukisimbe tufuddemu kye tulya. Gavumenti etuyambe etukendeereza omusolo ku kigimusa tusobole okuganyulwa tekyali kye tulima nga tewali kigimusa. Sulaiman Sebuggwawo ne Betty Namawanda, BBS Terefayina.